Honorable Betty Namboze muyina Masawo wamma ng'aliira ddala obuuka ate ye Bobi Wine naye talubuze mutamale mirundi Junior bamutabukidde munnaye nti yandibanga amanyi olukwe olw'okutta taata we Calvin Kayanja byonna ebyama wamma abyogedde Zali ne Shakibu n'ab'ensonga zaabwe tebinnaba kugwa Shuba Kalungi talubuzeemu ate ye Kimulaavu bannange kyakoze ab'ekkata byonna ogenda kuba ng'obifuna Masawo mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange kansubire nti muri bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga ero nyigene mu notification bell lemeso wanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra munange omukulembeze w'eggwanga kyakoze Dr. Bedi Wanika akatambi nkayina Masawo BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna so munange bakubireko ate ku namba zaabwe ez'essimu weziryawo weefunire obulamu obujja sigenda kulwisa era nga tukyali ku nsonga za principal munnange abamu bakkiriza nti principal bituufu yafuna obulumbaganyi ate abaala baabiwakana nnyo ne bagamba nti ono kati azanya firimu ate paati yakubiri nti paati yasooka yagwa kati yatandise ey'okubiri era nga musajja mukulu omwo muyina maaso wano nga naye awera enkolokota agamba nedda Bobi ekimala kimala naye tukooya ate okutuzannyira ku mutwe kuduli baana bato omugave katosoko onoonye omulimu otandika okugamba nti ndi mulwadde gw'atali mulwadde toyina mulimu nze nnyina omulimu kozesa ki mukitegedde bulungi nnyo musaayi gwa Bobi Wine ate omusaayi gwa Bobi Wine nagulabe guli magere ku kigere saakulabeko nga guyiika kati omusaayi gwa Bobi Wine oba otya ng'oli Dubai oli Saudi Arabia naye nga ate mukama wammwe omusaayi guyiikira eri mukozese ku bwongo obutonotono naye ng'ebimu tebikyatuluma nze nabagamba ekivume wetutuuse ku sayidi ezeeyo bw'omunange abantu abasinga bafunye obusungu ku bulumbaganyi obwatuuse ku Bobi Wine bagamba mbu si bya ddala eyo sita nti ate namwe nga muwulidde abantu ab'enjawulo benzize mbaleetera wano ku Suvia News Extra kale tunakwata kiriwa tunaleka kiriwa naye nga wetuli tweyongerayo ne Dr. Bedi Wanika ate mulowooza omukulembeze w'eggwanga tamulabisiza banaki akatambi kayina maaso wano namwe kamusooka ate mwerabireko tweyongereyo banange amulabisiza oziri ozeeriira sawa zonna bakwanika banange munnange n'okunyirira anyiridde sente y'omuwi w'omusolo enyiriza abantu munnange. Now you have heard that Bedi Wanika wants the coffee for his campaigns from UCDA to give them to his colleagues, his supporters, at the expense of the other people. And imagine, you see why they are fighting. First of all, they are using it for personal politics. Awo yakulabisiza amaze ebibeera bya nkukutu kasita weemamanza n'ogaana okukola ekiragaano kye mwakoze ng'akulabisa kati alabisiza Bedi Wanika banake omukulembeze w'eggwanga tayagala kusemba nakyo jjukira Bebe Cool yagambye nti ono yasinga okugaba ssente nti alina omutima omulungi omukulembeze ne muwakana kale bwe tweyongerayo munnange lunaku olwaleero omukyala Baby Kyagulanyi mukyala Sentamu Robert munnange yazaalibwa olunaku olwaleero era ng'omwami wadde mulwadde naye avuddeyo n'awandiika obugambo obuwoomekerevu wamu omuntu bw'olaba ne oba nga wasiibye enjala oba nga wasibire stress obusoma emmeme n'eteera ng'oyinza okugamba babuwandiikidde gwe bannange Bobi byatayogedde ku Baby Kyagulanyi kituufu abali mu laavu bo banyumirwa kugamba bali mu nsi yaabwe naye nga naffe wano ku Suvia News Extra tukwagaliza birungi happy birthday Baby Kyagulanyi. Honorable Betty Namboze yenna akyalumya ogwa wansi neewaggulu akyagala bwenkanya eri ku pulezidenti we muyina maaso wano wamma ng'atabuse era nga ayogera ebiwanvu n'ebisongovu nga nammwe ate we mumutegera omanyi tanyigirwa mu ttooki apaana ngenda kubanga ate mubatuusako mu kiseera kino tusobole okweyongerayo. Bwe ndaba omuntu agamba mbu Bobi Wine bamukubye bukubi kacupa kati ya gas nga mu ggwanga mulinamu n'akabwa kabadde katono nga mu ggwanga mulinamu likodi nti waliwo omuntu omunene omulala yafa oluvannyuma lw'okumukuba akakebe kati ya gas ne wayita emyaka 3 mu gumu
naye bagambye nti ebbanga eryaddirira yafuuka mulwadde yabanga mulwadde ebbanga lyonna nga buli bulwadde olumukwatako nga bumukkiriza kasenyiga olumukwatako nkamuyisa bubi mbu baamusanga ajjudde obuwuka obungi bakitiriya mu musaayi kubanga yali yafuuka yegeyege olw'okuba baali baamukuba ettiya gas canister. Bino byenjogera si byambu byaddala byaliwo nga ffenna tulaba gwe nange ssebo n'ennyabo. Gilbert Oulanyah awummule emirembe. Naye ripoota eyava mu ddwaliro essiyata egamba nti olumba olwamutta eyalukwatizaako ye yakuba Oulanyah ki projectile ekisasi ekyalabba oba kitiya gas canister emakerere ng'ennaku z'omwezi 10 Desemba 1999. Bwe muba mu nsi nga mulina sipiika wa paalamenti mulamba nga yafa, ripoota n'esoma nti olumbe lwava kuba baamukuba mu kwekalakaasa nti poliisi yamukuba mu kwekalakaasa okw'emirembe okw'abayizi poliisi n'emukuba nti naye emyaka 21 ejaddako n'afa. N'olaba omuntu ng'ate agamba nti ekintu exactly the same thing. Kituufu. Exactly the same thing. Kibanga ekyokusaaga okusinziira ng'oli wayinza okukiraba naye nga tekiri serious. Nti Jacob Oulanyah lipoota y'okufa kwe eyaweerezebwa eddwaliro lya Seattle eyasomwa omukyala Dr. John Ruth Aceng era esobola okusangibwa bulungi ku Hansard ya Parliament eraga nti mu bufunze nti abaakuba Honorable Betty Nambooze munango oba abanjugu bakazaako Madamu Tisha akyawanda omuliro ye ayagala president we His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate munange afune obwenkanya era yagambye nti yeewuunya nnyo abantu abavaayo ne bagamba mbu just eno yali stanti nga full figure ye bwe yagiyise documentary empya kale bwe tweyongerayo munange ne bajju twongera omusabira ali ku kitanda kyokka ng'ate mbuno wiiki ejja nayo kosi wake era agambye mbuno kyakasitaani ayagala kumulemesa diguli bambi kale twongere okumuteeka mu ssawa kuba buli kadde mbu abeera alwala okuva we yatandika okusoma. Simanyi oba bajju ate ekyamututa okusoma oba ayagala ati naye kwesimbawo. Banange nze naawe byonna byenfuna ate nja kujja mbikutuuseeko. Munnange waliwo olutalo lubaluseewo lwe bayita vaawo mpitewo wakati wa RAP munnange n'omukuuza gwe bamuwa owa social media Kasuku. Munnange Kasuku yagamba nti mama wa RAP yamuwa RAP amukuze ku social media kati Akasuku ekyamunyiiza RAP amaze omwaka mulamba mbufunze okuva we yafumbirwa bindeeba RAP yakyuka ne Kasuku takyamukubira nako kati ate RAP olunaku olw'egyo yayimiridde wali ku Sanyuka TV n'agamba ndaba ne Kasuku yakyuka naye yamba mbannange ekigambo kyanyiiziza Kasuku n'ayogera ebyama n'agamba RAP ekyamugobya ku Spark TV ne Galaxy Pharma munnange nga agamba nga beetamiddwa okubeera nga buli kadde ng'ayogera erinnya binde banange anti sho yonna ng'okuggwako RAP ng'ayogera bindeeba wetuli wetweyongerayo ewa Shiba Kalungi munnange aya bebi waffe mama tuuso ebintu byo munnange bikulidde ddala nga w'omulabawo n'ate munnange anyiridde bambi olubuto lumunyiriza mukazi wattu omanyi bagamba olubuto olusooka olwo luyina ennyiriza gye lukunyirizaamu kale. Tweyongerayo ne Kim Love Black ono nno munnange avuddeyo n'ajerega abavubuka b'ekata abagambye abavubuka babeere kata mulya ku mmere nga mulabika bubi baddiya bw'ate ye mukimanyi tata Danger bannange Kim Love olemwa seba agenda n'ayambala obuteeteeyi yenna n'abigula noga bannange tuli kukiwana abasajja mwabaki ennaku zino yenna n'olaba nga akulukuusa akabina akataliiko ng'akanyeenya omwana yeefuulira ddala nga bakazi ne bannange Mukama agenda kukomawo wano ababuuzi bannange baana bange ab'obulenzi kiki ate ekyabafuula abawala nga mukanula bukanuzi maaso kale bwe tuli ate ye Evelyn Miki ono nno munnange avuddeyo ne yeewuunya bapromota b'e Uganda kw'otadde n'abantu b'e Uganda nti ddala omuyimbi ow'ebweru
muyinza kumukkiriza mutya ku lunaku lwe lumu n'omuyimbi lwalinayo concert owe Uganda. Jjukira olunaku olwaleero waliyo abayimbi ab'ebweru babiri balinayo concert kw'otadde Gravity Omutuju ate ne Mickey Wine. Agambye nti oba Uganda yabaaki oba mulya mmere ki, bwe muyinza mutya okuwuddira omuyimbi omugwira mazima ne mumukkiriza n'ayimba ku lunaku lwe lumu, kyokka ng'ate abantu abasinga bagendagenda waabo abayimbi bano abatali bannayuganda. Era ye agambye nti ebaddala Uganda ensi emulumiza ddala omutwe, kale bwe tweyongerayo ewa Zari munnange obufumbo bwa Luxury bo bumufuukidde akabasa. Agambye ne keeki ya Tiff eya birthday teyagisala munnange ng'awa ekitiibwa Mr. Utaya, naye maama yamuwa ekitiibwa kyokka ate ye Mr. Utaya yabijjamu kuyomba n'anoba era taba kujja kumwetondera nakati singa tebanaba kuddingana. Muyina mu maaso wano ng'ate abyeyogera, tusooke tumulabe tweyongereyo baddiya. N'okusala keeki bw'otunula ebifaananyi by'okusala keeki saalimu bampita nga musale keeki at the back of my head Lutaya mu statements ezimu ze wakola after Diamond coming to his birthday, gwe kennyini era we nyini nga bw'ogambye nti mulimu ebintu ebimu ebyakutula ku mutima bize bihappeningawo, muwava n'omugambye ekigambo what you put on the table ekibimu ku byasinga okunyiiza omukulu. Naye nammwe abasajja era mukeera ne mubibuuza abakazi nti gano maka gange, mukazi gwe onyongerako kikyoleeta mu maka muno fulumu ogende. Nammwe mubigamba abakazi, lwaki abakazi bwe baba begamba muwulira bubi? Lwaki waleyogera ekigambo ekika ekyo Zari? Oba kati ze bwe nkugamba nti Zari omanyi nti oba n'ensonga zo yeewaawo oba n'ensonga. Nkugambye nalina frustrations zange nnyingi nnyo ezaava emabega eyo, which is in a relationship kyenjagala ojjukire. So sisobola kutuula mu kamera nentandika okwogera ebintu 1 2 3 1 2 3, but I had Naona, I healed. That was my therapy. I healed, but I had my frustration. Zari munanga akyayogera ye ku birthday ya Tifa ne keeki teyagisala munange ng'ebirowoozo bimuli bwa mwami Lutaya Shakibu. Bannange obufumbo bwa Luxury bumufuukidde akabasa mukazi wattu nga ebirowoozo byonna biri wa Shakibu naye maama Shakibu omwana mukazi wattu yali amukyaye mu bintu ebitaliimu ng'ate yafuba nnyo okwewala omusajja Diamond Platinum. Bannange we tuli ate mu sayidi ezeyo bwe nkongerayo ne Muna 256 kw'otadde ne Derrick wa radio. Bannange abasajja balaba edduka. Bannange Derrick azeemu ne yeegana Muna omulundi ogwokubiri mbu yebbanga lyonna lyeyabeera naye teyabeerako ne Muna mulaavu mbujasi yali content bannange Derrick. Bannange abasajja balaba edduka mambi kakazi katukanyabo kaliiri kakaaba yogeranga ko lunaku lumu nti mundini mu relationship n'omwana omuntu yena bw'aleeta vidiyo oyo nti ndi mu relationship n'omwana oyo ngenda kukuwa ssente. I've never said it online ne bwe kiba ki ng'ovudde ku content gwe twakola siyogerangako nti mundi mu relationship. I've never said that. Derrick yakyawa Muna ayagala posha kiki kati lwaki muntu lwemerako omuntu wesiba wiki it is not kukyawa it is amwagalangako it is stepping aside from the content we were doing to be me. Gwe kyekyo kwogeza nga toli yayogera kati gwe akyawa Muna yali mukazi wa Bambi omwana oyo olaba ekyamazima yampeereza message n'angamba nkusaba toddamu kunjogerako wantu wona nemugamba era mpuliranga omulamu oyo omwana agenda kuvayo olusaba akole ate munnange Derrick wa radio bwe yekanasudde Muna 256 mbufunze yamukozesa bukozesa nga kaveera n'amusuula waawo kubanga olwatuuka UK lyali bbanga tono n'amuleka ne mu nnyumba. Bannange yenna ayogera yeekaza bitya mbuze Muna just yali content biki ne bannange abasajja nga mugenda tuyigiriza emitima emibi nga naffe mugenda tuyigiriza okukamirika kuba bannange Muna ne Derrick bannange ng'abantu bangi baali babeegomba ninga maama
maama muna mukazi wattu bambi kye yali aliko oluvannyuma nga tebali ku kamera kyalinga kyokya kale bwe tweyongerayo ne Calvin Kayanja ono no munnange Tamale Mirundi Junior amukubyemu ebituli kuba agamba nti okuva taata we Mirundi Senior we yafa munnange Tamale Mirundi Junior yafuuka ekizibu buli kadde abeera mu kukola bupate abeera mu kujaguza mbw ayinza okulowooleza abantu nti enfa ya taata we yali agirinamu omukono bigambo bya Calvin Kayanja ng'ate wengenda okumubatuusaako maasawo mu kubanga n'okunakuwala tiyanakuwala ng'abantu kale we baali bakisuubira yenna yasanyuka musanyufu awoza esente ez'amabugo zimufuukidde ekizibu kale ngenda kubanga mubatuusaako abantu Brand mulekwa tuli ku Oslo Gardens wana Entebbe nafe tugenda kulya ku mabugo kyekino n'omunene Saimo tuli mu kulya ku mabugo nyese kyagabanje tuli mugasanyaawo bannaffe Tamale Mirundi Junior ense kusunga n'abo boolaba abaseka bolowooza nti basanyuse ng'omaze okwewaanira mu bwamulekwa n'okujajjatta n'okulaga amalala ku lw'okufa kwa kitaawo amalala g'ofunye ku lw'ekufa kwa kitaawo kweyita proud mulekwa okujooga abantu n'okwogera obubi abo bonna b'obyogereramu tolowooza nti basanyufu bwe bamala okujjako kamera zaabwe nga mwawukanye bakugoya ku lw'enkuza gye baakukuzaamu kubanga teriiyo gwe nalinda bye yeeyagalira mu kufa kwa muntu amazima ga Katonda mu ggulu mujja kutulowoozesa bubi ge mazima ffenna tuli baana b'abagenzi tuli baamulekwa n'abo bakutonozaamu kamera naye simanyi ssanyu gye ndijja kweyita proud mulekwa nakujjajjatta kukola katemba nga kitanga agenzi oba omuntu wange olaba tulina ne ze tubayita moment of silence n'osiriikiriramu eby'ennaku kubanga omuzadde taddikawo gwe okifunamu otya katemba n'okujjajjatta nze proud mulekwa umulambo wagufunamu essente wagutunda Junior so kyokola kikyamu you're my brother you're my friend naye abo bonna abakwetolodde bwe abaseka busesi nkimanyi baagala content abo n'omulambo bagujjako content ne malaya bamuwa omuliro bw'amala okufuna siriimu so bw'olimala okufuna ebizibu mu bino kabibe bizibu bitya era bino bibagenda okukukozesa so kituufu saagala ogwe nga nkulaba amazima ga Katonda mu ggulu kyokola kikyamu sifuddeeyo ku bano b'oyisaamu ggaali aboogera ku muzeeyi oba ggwe abo oli mutuufu naye ekintu ky'okukolera amalala mu kufa kwa kitaawo tambuza amalala okwogeza amalala n'okweyita proud mulekwa kirina ekifaananyi kye kituwa teriiyo muntu afiirwako wuwe n'atanyiika mu mutima gwe wabaaki nkuza kika ki eyo nkuza kika ki ffenna tukuzizza abaana bubi nzikiriza ne maama okunga kwali kususse tugenda okweyita proud mulekwa nti yo happy happy because of your father is gone so that is beyond stupidness I will tell you if you can change naye ekyo kyonna kyokola okujjajjattirira n'okukola katemba linnya lya kitaawo kufa kwa kitaawo it's long nkumaze bw'oba onyiiganyiiga naye nze nga nkugambye mazima ekyo kifu era kikyamu bampita Calvin Kayanja oli mukwano gwange oli muganda wange naye nkugambye kaati okujjajjatta n'okukola amalala n'okusanyukira mu kufa kwa kitaawo kikyamu kitaawo tannaweza mwezi mu ttaka weyita proud mulekwa bannange wamayaga nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde biri mutawaana bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kadde okitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjaafudde oluusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuyizi akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulina mu katinga kano bayita prostate relax
Kano akadagala kayamba abantu okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bana olina cancer atandikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugamba ajja kusangala kufekano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze okuzaawo bannange tuna expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias